nze ndwanye buli kika kya ntalo. Mpise mu relationship struggles. Kyova anavaawo ne ngamba bano abaana wensitababuusa kutegeera nsi tebajja gisobola. Kati omusajja eyali omulwadde wamufuna otya oyo? Najja ntya okukitegeera mbu mulwadde? Wajja otya okukimanya ye? Waliwo omukwano gwe yatandise okunjogereza. Kati mu kumugaana olw'obusungu obungi n'aŋŋamba mbu nkuwadde ennaku mbala ogende weekebeza oŋŋamba oba toyina siriimu. Osula n'omusajja alina siriimu naye tokimanyi nako. Ekika ky'omusajja bansonyiwa n'okunsonyiwa naye kambogereko. Ekika kiri kyali kimanyira nga kamanyiro kwe batudde. Gye wali wafuna omusajja? Gye nali nafumbibwa. Nze nafumbibwa ndi mwana muto. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Nze by this limo fombo si dating. Kati empeta ya kikungalo. Nako yabansumbuwa. Just wakoye bantu bakusumbwa. Nosala oteka empeta kungalo. Webale nnyo. Oba wabulwa akutekako empeta ko gwe kanjeeteekeko. Owange. Bino by'abakazi ababeera ewaka ng'ali single n'atandika okwambala ku ngoye z'abasajja. Guno omwaka gwakwogera mazima. Sumulula emboozi. Kiki oyagala oyisaawo kati nga twakatandika? Kyengezaako okutegeeza kikino siri mukyala mufumbo, siganza, siina gwe nneerimba naye ku ssimu. Katonda wange. Kati okikakasa? Era kati wondabira waneeno siina akagamba ate saagala walayisi kuŋŋambako. Kati weekubira kalango? Kyo kibadde si kalango ate nandibadde nteekako empeta eno. Anti okimanyi wano e Uganda w'oyogera by'oyogedde oba oyita basajja eyo kutandika kwewandiisa. Abasajja bwe bajja ng'asobola oyimirira n'agamba emmotoka yiyo nkikuwadde, ekyapa ky'ettaka kiikyo mu mannya go nkikuwadde, awo nga lwaki sigenda mba ndi muloge. Pozi olina ebyapa bimeka? Ekyapa kye kyemba nsookeddeko. Opaakinzeewa okwagala ayina emmotoka? Eyiye gye mba nsoose ovuga. Lwaki mwepanka nnyo? Bagamba class attracts class, saa kummanyiira. Class attracts class nga toyina mmotoka gy'opaakinze, toyina kyapa kya ttaka, toyagala ttaka. Kansookere ku yiye nange ndinnye ku bantu mbagane nina omwami neeraga namu. Kiki? Lwaki mba nsookera ku y'omulala? Leka nsookere ku yiye naye yeepankeko mbu yeyandinnyise eggaali, yeyandinnyise ennyonyi. Yasooka okungulira ettaka. Kati gwe kapitowo kiki ekyo ekyokuweesa ebyo? Bw'aba alaba nga siina kapito then akireke takimpa. Nze ndi mwavu eyeepanka. Woto otandise 2026. Nkutidde. Nze oluwa okunkubira essimu n'oŋŋamba onkulabikidde bulungi nkubuuza. Ku kyapa n'emmotoka ki ky'osingira omukazi gwe? Ampoleza kimulaavu. Labba girya. Love etali mu ssente bwanze kati kankube wano wendi. Nakoowa n'okukoowa. Ekisooka sisabiriza musajja kyakulya. Ndi mukazi mukozi. Okola? Okay? Being that ndi mukazi mukozi nga sikubira musajja kumpa kyakulya. Kati gwaze okunkwana kiki ekyo ekinsikiriza nnyo okujja gy'oli. Okunyirira kwange. Onsanze siina nnaku yange. Onsanze ntambula bulungi, ntuuka n'otuuka, neebaka bulungi nze nsula mu masuuka ameeru. Okitegeera? Mpulira. Ojje from nowhere. Nkubuuzizza kiki ekigenda okunsikiriza gy'oli, n'ombuuza kiki ky'oyagala, nkugambye njagala mmotoka na kyapa kya ttaka.
bw'oba tobisobola bireke nvaako genda nja kufuna bisobola. Oyagala wakana toli mu mukwano? Nze siri mu love. Ndeete bwino. Aliwa. Ndeete bwino toli mu love. Nze siri mu love. Okikakasa? Wallahi. Ntunula mu maaso. Siri mu love. Olwokuba kale nze nina olusonyi naye siri mu love. Kati ate lwaki mba neegaana omusajja gwe ndi naye mu love? Lwaki oyambadde white and green nange gwe nyambadde? Abula totandika. Ani ayambazza mu gwe yakopyeze. Sigo ogambye twambale mututire. Gwe yakopyeze. Zola deka. Sigo obugambye leero. Mukulu jjalengera. Nyinza okuba nakwambaza fayini naye tekitegeeza mbu ndi mulaavu. Ogirimu weka. Otuuka otya okunsalirawo nti yambala ekkooti eno n'essaati eno ate ngendo olaba nga nabo yambadde ebifaanagana? Siri mulaavu. Toli mulaavu. Oyina emmotoka gy'ogenda okunsingira? Ate nze ombuuza lwaki ebyo? Nze nkubuuziza kibuuzo kyozzeemu. Siri mulaavu. Kale bw'oba oyina emmotoka omusajja ali eyo nga weewulira naashi wano ate sinoonya ansaba sinoonya tobuzaabuza mbeera sinoonya. I'm not searching. Ekyana ki kino wano? I'm not searching. Matameerere omusajja ali eyo Haji ono asobola okubeera namba 4. Hey, agambye ati tosobola kuba namba 4? Oyagala okubeera ebya namba 1? Mukwano omanye emirimu gya namba 1? Mukwano mpuliriza. Namba 4 ayita kaweweevu. Mpuliriza. Wemba nga nkugambye sinoonya musajja ate nondeetera omusajja aliko empeeke. Nze by the simanyi kwewalana n'abakazi. Nze omukazi ankubira essimu mmanyire kati waliwo yansindikira message oya yagisindise ku longo namba nansindikira message naŋŋamba leave my husband alone. Kye nakola immediately ne mukubira essimu. Immediately. Okitegeera? Ne mugamba nnyabo gyebaleko. Message gwogisindikidde omumanyi bampitaani. Naŋŋamba nkugambye va ku bba wange. Ne mugamba kakkana njagala tugende empola omusajja mukulekere ne byeyaleka ewange mbikuleetere. Naŋŋamba va ku musajja wange. Ne mugamba okay kola bw'otyo. Genda ku page bagita Lovers Corner Show. Osangeyo enamba gy'oli mukubako. Olaba oyo omukyala yakwagalira omusajja oli okokomewo nkubire. Ng'omusindika ku page ya TikTok. Ku page yange ya TikTok lwaki? Nze saagala musajja wa muntu. Era wonsanga nebbaawo ng'omanya teyaŋŋambyeko mbu you exist. Toyagala ngako omusajja aliko? Saagala musajja wa muntu. Simwagalira ddala. Nze saagala mpala na saagala kunkubira amasimu kummanyiira. Essimu yange ogikuba otya ng'oŋŋamba nve ku bbaawo. Nze naatunulamu nti ttala ly'ekibuga Kampala. Onkubira essimu oŋŋambe nve ku bbaawo. Owange aba yabuze. Singa omusajja akukwana nga totegedde nti alina omukazi n'omala n'okimanya okola otya? Nga mwesonyiwa. Ate ye muggalanda w'abasajja baba bampima ku ye. Singa aba alina ssente? Amukwano ssente zo twala bagambye okwagala ziba ssente. Nedda mukulu. Saagala. So tokwanibwangako omusajja alina mukazi? Saagala musajja wa myaka 35 kukka wansi. Saagala musajja wa myaka 35 kukka wansi. Ate bwe mba nkufunye making sure mwana oba okiŋŋambyeko mba oli mufumbo. Kati wabanga ya moving on naye ng'alina abaana be yazaalayo ku baana kiba kitya? Abaana sibalina nze ndera abaana ondeza abaana b'omusajja. Nze n'olaba laavu najivitayalinga nalera abaana b'omusajja 12. Ebizibu bye mpisemu mu laavu go bimanyi kati kankuwa emboozi nze nalina omusajja. Awuliriza? Mpulira. Actually ekika ky'omusajja bansonyiwa n'okunsonyiwa naye kamboogereko. Ekika kiri kyali kimanyira nga kamanyiro kwe batudde. Gye wali wafuna omusajja? Gye nali nafumbibwa. Nze nafumbibwa ndi mwana muto. Kitegeera. Nga balina akamanyiro nga ate kwe batudde. Bwe bakusuulira omwana n'obagambako nga bagamba oyo omwana obwana atalina kyagenda kulya wuwo. Enkeera ne bakusuulira omulala. Enkeera nno ne bawera 12 nga babansuulira busuulizi. Mu bufumbo bwo? Mu bufumbo. Nembeera mu kulera abaana mpaka omusajja yena kitegeera mbu ali HIV positive. Neŋŋaabo n'obufumbo bw'omusajja alwadde HIV positive. Kati omusajja eyali omulwadde wamufuna otya oyo? Najja ntya okukitegeera mbu mulwadde? Wajja otya okukimanya ye?
mukwano gwe waliwo mukwano gwe yayatandise okunjogereza kati mukubanga ng'anya okukkiriza nga muganye neno naye wali mu bufumbo obuzibu nga mukwano gwa bbaawo ate yakwogereza ng'atandise okunjogereza kati mu kumugaana olw'obusungu obungi naŋŋamba mbu nkuwadde ennaku mbala ogende weekebeza oŋŋamba oba toyina siriimu osula n'omusajja alina siriimu naye tokimanyi nako nga ye yakimanya atya kati bali yali beenyumiza yali ayogera kufiisa bbaawo tewakimanya mukebera nsumulula osuna osunyumya emboozi kati akinnangira atandika okinnangira naŋŋamba walala nadda oli mu bufumbo ne kannumamu katono nembeera omanyi olyobaddeko ewaka naye ng'osiriikiridde obirowoozaamu bigattagatta kati sitoole wenzijja okutegeerera mbu omusajja naye mulwadde onammala obinnangira nga ndi confused eka ne mulinda akomewo mwana gwe nange bye nakola omusajja n'akomawo neyeebaka nange kye nakola namuggyako akasaayi nagamba obulwadde buno yabutegeera ddi era nze siri mulwadde neekebeza buli kika kya ddwaliro nenninnya ennyonyi neŋŋenda e Dubai okunkebeza siriimu nempulira nga Uganda temala nendinnya ennyonyi neŋŋenda lwakusanga musajja nga akayina ate ng'obadde obeera naye nga mbeera naye nossa ekikkoowe n'omanya nti kati awo neŋŋamba wano ensi eteredde olina okuteekako emisinde togirabanga kye bayita second chance katonda yakuwa second chance neŋŋenda ewaffe nze by the way nze okukula kwange ndiko oluyimba lwa Twine luliwa kyali kisa kyekyanonda soto nze oluyimba kwentambulira kuba nze nabeera n'omusajja ng'alina siriimu nga sikimanyi n'obeera kaawonawo ate era nayambibwa ng'oyo omusajja ategeera kuba singa yali musajja mulala teyandifuddeyo oba oli mulwadde oba mulwadde oba si mulwadde kuba siriimu we yali muto kuba ffe twagendera okweyagala eri talina siriimu we kitegeeza yali muto ng'asobola okunkwata teyali mukulu kiri awo yali muto fresh kitegeera kati ajja abiŋŋamba luvannyuma nga njawukanye naye yajja nannumba ewaffe bwe nanoba nava Dubai direct nennoba kitegeera mpulira bwe nanoba teyategeera lwaki nnobye yajja ewaffe nga nnobye saamuwa nsonga lwaki nnobye najja nensulawo ekiro ekyo ekirungi yali tankwatako nenkomawo ekiro ekyo netonyumya na bulungi nnyo abaana nembawa ebintu buli omu nemuwa ekintu buli omu eyaliwo nemuwa kye nali muleetedde netunyumya na bulungi nnyo emboozi nekajja naŋŋamba kyogamba eyo teriyo yakkiinyeeko nemugamba naŋŋamba okakasa ne mu nnyonyi naŋŋamba kitegeeza wabijje wala we baba tebakkiinyeeko teri yaggambyeko naŋŋamba kitegeeza wabijje wala nemugamba wapi just nayagadde kurelakisinga bwongo bwange embeera nnyo mu baana baapuganira ono naawugita eno nenayite ate bonna baali bampita linnya lyange baali tebampita mami naye nabatendeka nga saako bakyemanyiiza envu balina maama baali bampita Nash bonna kati ekiro ekyo ne mugamba yagendako waffe pulira nabo ndudde balaba saasitula kintu kyonna nakwatamu buno obuntuntu obutinitini buleega naye sambala nikanze sambala mpale za munda era zosa naye siziyina ekyo wakiŋŋamba nali manyi osaaga nempitamu neŋŋenda nalaba omwezi gumu sidda emyezi ebiri sidda n'essimu sikyazikwata nkubira bali bameide okubabuuza abaana bali batya neyeekengera najja eka neŋŋamba lwaki azze ono kiki kyenakola nenfuluma abaganda bange baŋŋamba bawo nazze genda omulabe nga nabo tebamanyi munanoba bamanyi najjawumulirako waka neŋŋenda nemulaba netwogera naŋŋamba njala kutwalako out genda okyose engoye nga namala ebbanga nga sikiwulirangako ng'omusajja ŋŋamba njala kutwalako out kati nakyo
nakyo ne kirina engeri gye kyaziza engulu ninga musajja ngambye kutwala out negobayo okubeera n'omusajja okuva ku Monday paka ku Monday nga takutwalako out naye koolo yajja nga vibe zikyuse nga bipya ngamba njala kutwalako out nagaa nennonya akagoye akalungi nenyambala kati awo nga togenda wano omusajja gwe weesonyiye wena ebintu bye bibuzaabuza kujira omusajja omwesonyiye ate ogenda naye gwe nkujira akagambo out kanyumira akuba nali mbadde mu bufumbo nga sikawulira nga nkalinze netugenda yajja ne laavu ng'ekituufu gye nali njagala mu bufumbo yokka gye nali njagala onfuna mpulira yajja ne laavu nagenda nanzigulira omuto gwe maaso nentuula nakwata ku lugoye lwange lwali lugenda wansi nalukwatako naluzza negwe abakazi oza byetwagala bingi nayingira kati nze ekyambeera nga mu mutima nayinamu ne kali eri ayina ekisa teyandwaza nga kali kansumbuwa n'omusajja ajagala bwe yakitegeera mulwadde teyandwaza kati ne tugenda tutuuka gye twali tugenze naŋŋamba I'm sorry nga sinaana kutumya kyakunywa sinaana kutumya kyakulya sinaana kusamukka nkyaliko akamwenyu ka out okitegeera naŋŋamba I'm sorry nemugamba sorry for what baby I'm sorry yaŋŋamba bugambi I'm sorry nga tekiriko baby tekyaliko baby yaŋŋamba I'm sorry nemugamba sorry for what nemugamba kasoke ntumya ekyokunywa naŋŋamba I'm sorry nakiddamu nemutunuya nemugamba what are you sorry for olwo nfuuse serious kati ntegedde tuli serious mpulira nemubuuza what are you sorry for naŋŋamba I'm HIV positive kati awayogera yakikubawo nga oba oli okali lugambo yabimugamba simanyi nga ali straight I'm HIV positive nemugamba osaagamu naawe bwe ntyo nno nga nseka iwe joka nemugamba osaagamu naawe naŋŋamba I'm HIV positive yansigirayo ekukumuza empapula nga zonna za HIV positive nelwe yagenda ewa Boston yakebera serimu ne bamugamba nti oli mulwadde n'azindaga zonna nemugamba oh sorry about that kuba naye naguma dda nga sikyasobola kyekanga naŋŋamba immediately lwe yakimanya mbu ali HIV positive teyaddamu kwegatta nange yalekeraawo teyaddamu kwegatta nange mbw ate nekimuyamba nga nange siri so sex demanding nga naye tobiriiko nga nange olina ebikufula bize nemugamba okay nakitegeera ndi HIV positive sorry naye kati awo ngaakusevinga ki nga tolina mwana we abamu batera kusevinga bamaama b'abaana namwagalira abaana ate namwagala namwagala nga simukisa nze bino ebyokunsuulira omwana muwozese namugamba kasita balina ekyokulya okitegeera nga siddamu kumuwozesa because yanjagala yampa buli kimu kye nali mpulira kyenjagala ng'omukazi ebiseera ebyo mwina true love yaliwo naye lwokuba omuntu wafuna ku ssente ayonooneka kyovula kati njala musajja aziyina waakiri ayonooneka ebibye naye nga musaze nazo wabula nga siseezimbye naye sikyayagala twezimbe alina ebizibu omusajja bwazifuna afuuka kirala akyuka njagala aziyina spoiling agende we tuba twawukanye tekijja kunnuma kitegeera ajje azinteekemu agende kitegeera bw'aba asazeewo ogenda bw'aba akyayagala okubeerawo tubeerewo kitegeera koze nze ndi mugumiikiriza nja kugumiikiriza with all your nonsense but the moment I move nja kuba ntambudde so bwe namugamba mbu mbadde nkimanyi naatya naŋŋamba n'otaŋŋamba namugamba yensonga lwaki nagendako ewaka nali maze okitegeera naŋŋamba osobola okuddamu okunjagala nemugamba tekisoboka naŋŋamba okay bwe kiba tekisoboka
kitegeeza sigenda kuddamu kuwasa. Ne mugamba abaana oyina tolina baana bakumala mbu nyina bw'oba towasizza si kizibu oba yasobola okufuna omukazi ali HIV positive namutambuza obulamu nagamba doctors bagamba nsobola okubeera nawe nga tofunye serum namugamba sinze sisobola gezesa I can't nagamba nze nga saakulwaza nze nga nakwagaliza namugamba tekisoboka sisobola kukyeyimirira n'okukitegeera obutegeeze mbunywegera muntu alina sirimu sisobola kikola okuva olwo nze nkebeza n'akayenje okuva olwo nkebeza n'ebitankwatako nga tetumanyi nti abakazi tetubamanyidde nnyo mu kukebeza abasajja nze nkebeza n'ekitankwatako singa omuvinga ini n'omusajja nga ye tayagala byamukebeza okola otya nafuna nnyo fiya ey'okubeera n'omuntu nga yeebuzaabuza nze kasita otandika okwebuzabuza it's a red flag omusajja webuzeebuze it's a red flag oyinza okuba esimu yange nesitaddamu gikwata abasajja ebiseera ebisinga ffe abatandikawo ekyomukazi okugamba nti jangu twekebeze in most cases kati for your case go ogamba omusajja nga tannakigamba nakigamba oba omusajja chance ye n'amala okikigamba ate kino kigenda eri abantu bonna abandaba omuntu yenna kasita akwesooka n'agamba ayagala mwekebeze mukeberere ddala kuba aba akuziyiza omukebeza aba ayagala mentally olowooze mbu ye mulamu okitegeera akuwa that confidence nze ku date kwenkeberera sirimu nga sinaana kugenda wantu wonna naawe awo wennyini wetuliira ekyemisana oba ekyeggulo wenkukebereza sirimu aleka naawe nze ndi serious and I'm very very serious about it se kujooga kiba kindi olaba dini esobola oleetamu ebirala anti awe awukuba kwogerezeganya jangu tubukebeze sisaayo mwoyo oba mbireke anti ku date bakebera mbeera z'abantu tebakebera musaayi mukwano nze mba njagala kebera musaayi ku date kwennyini era our first ekyokulya kye tusooka okulya kebera musaayi gwe ne boyfriend wo kutidde oba tumukeberera mu mmotoka nga tetunaagenda ku date naye nga tumukebedde ne mmanya mbu ndiringana muntu omulamu ngenda kwetottolako mugambe am this and this and this and this ate kigasa kyo okwetottolera omuntu ng'ate mulwadde ng'ebisoma tebikwatagana so laga ebikwogerako awo tulyoke twogere awo musooke mwogere ako kapya nze sitawaana nze sitijja to living a fake life I don't live a fake life kyovola ndinnya piki n'entambula n'engenda nze byendabye mbirabye wentuukidde wanene okubanga emmotoka tebaginnimbiralimbirako byonna mbirabye nandibadde nze bano abakyala abavuga zino emmotoka ez'amaanyi lwaki omusajja asobola ogikulimbiramu okwambula naye ng'akwambulamu alwadde siriimu okitegeera mpoza abasajja beeyambulira mu bakazi bulungi nnyo nsabe yebeere topiki ne bamugamba basobola omugamba y'omukazi alina ebibyo byonna kola ekisoboka kyonna okulaba nga omweyambuliramu najja n'akulimbisa emmotoka Nash weewulira emboozi eyo nkuweeyo obudde tujje twogere ku ky'abasajja okweyambulira mu bakazi n'obwoba oyagala y'abasezi ngisobola ng'omusajja musezi n'omugwamu bulungi nnyo kuba nze nali mbaddeko n'oyo omusajja bw'atyo banyabo ne bassebo Nash ono nja mumukomyawo kyovola nze nkugambye nze ntambulidde mu lugendo lwa relationship ne bwe njogera bwogezi relationship nze ndwanye buli kika kya ntalo anti kati olaba abaana ab'obuwala okabye n'amaziga mpise mu relationship struggles kyovola anavaawo ne ŋŋamba bano abaana wensitababuusa kutegeera nsi tebajja gisobola oba nkitegeera Nash agenda kujja ne zi untold stories ez'enjawulo nze mbuulirira abaana 26 agenda kubatuwaamuko ku by'enjawulo nze mbuulirira abaana ab'obuwala mbabuulirira based on true stories nze ntya omwana awezezza emyaka 13 mutiiso abasajja ne b'abavubuka
onfuna kuba abatandise okubanga ayolekera amakuba waweza emyaka 13 kabuvubuka mwe mubeera n'abasajja omusajja bwe mubeera eyo age abasajja bwe beeyambuliramu okusinga kuba baba bakyali virgin ate baba basunya amabeere oba onfuna abasajja mwe bafunira ebyobugagga mu age obwo bwe butyo kati afuba nnyo okulaba ng'akulimba nnyo okulaba ng'akola ki akweyambuliramu so nze emyaka omwana waaweza emyaka 13 mutangira nnyo simugamba mbu mena bad oba mena evil wabula mutangira ne mugamba wano mukwano wolinnye muliro wano wootuuse muliro gwokya lwaki totandika okugaba ku namba yo abaana bano abato ne batandika okufuna ku bigambo bye ne bakusharingira ku bimu bye bayitamu omwana yajja mu inbox yange n'angamba alina emyaka 17 naye agenda afumbewa omusajja wa myaka 45 myaka 17 yes nemuyita ewange ja nemuyita nze saagala abantu wange naye kyampaliriza yasooka nansindikira messages nangamba nyamba nja kunjigirizayo ebipya mu relationship byengenda otambula nabyo ng'omukazi ne mugamba byangu ewange kati nze saamuyita mbu olw'okuba njagala muyigiriza wabula namuyita ambuulira ensonga ki ekimutwala mu bufumbo ku myaka egyo 17 ku musajja w'emyaka 45 oba onfuna nkulaba bwe yajja ewange naye alamukeeka wansi naye nga njalisa nnaku kuba nze nazaalira ku myaka 16 nafuna olubuto nga nina emyaka 16 ekyenjawulo ekiriwo nze naye olwange nalufuna na mwana munnange mwali bato ffenna twali bato nalina emyaka 16 nefuna olubuto 17 nenzaala ne ebintu ebyaliwo mu process y'okufuna olubuto nga oba osobola okweziika ettaka olisima n'oluyingira niweeziika n'ensoma n'olubuto onfuna kaziza nafuna olubuto bambuuza okyayagala okusoma nali mu senior 5 ewaka yes ne bambuuza okyayagala okusomako nze iya yali 2014 nazaala mu 2015 2015 when natolya senior 6 2014 we nafunira olubuto ne bambuuza okyayagala okusoma ne mbagamba iya ne bangamba osobola osoma n'olubuto ko nze iya bwe baba bansikiriza ne bantwala eyo ejjinja ne bateeka olubuto wano kati nga terukula bwe ruti ogaziwa bugazi okitegeera bakikola si kyajjukirayo naye bantwaleyo mu basoga simanyi abantwala iga ng'obajjenja naye kyemmanyi baali basoga wali muto nali muto olubuto netandika okugejjera mu sayidi ng'ogejja omubiri ng'ogejjera mu sayidi kati abasomesa tebakitegeera mbu oli lubuto n'abaana tebakitegeera wootuuka woonootera okuzaala kuba ekyannyamba nazaala mu January nga twawumula mu December kati nazaala mu January February nga 14 2016 2015 nenzirayo ku ssomero kati nga naatera okuzaala bambombabomba ng'olubuto we bati ne baluzaawe kuba nali ndi mu kiwummulo nenzaala kati naye ngamba process gye nayitamu okuba nga ndi lubuto ne process gye nayitamu okuba nga nkuza olubuto olw'okutuuka we lwali tekyali kyangu oba nfuna nkulaba bulungi tekyali ki kyangu kati mbadde nkugamba omusajja omwana bwe yaŋŋamba ebyo ebintu naddayo ate nezzira mu kiti kyange ne muyita ajja ewange bwe yajja ewange
ne tutuula ku mukeeka. Naye omanyi okwala omukeeka ng'otunuulira omwana nga weerabamu ggwe, nga weeraba ye ggwe, kati nga nze nnyina, kati nga ye yenze owabiri ebiseera. Kati nno nze ebiseera ebyo nali sirina mbuulirira, naye ye at least yafunye omukisa ne mmubuulirira, ne mmutuuza ne mmubuuza. Kinasooka ommubuuza kyali kimu, olina emyaka emeka? Ng'ate yagiŋŋambye. Naŋŋamba alina emyaka 16. Ne mmugamba tolina 17? Naŋŋamba alina 16. Ne mmugamba ki ekikutwala mu bufumbo? Namubuuzizza ki ekikutwala? Ne mmugamba wasoma? Naŋŋamba asoma. Ne mmubuuza ki ekikutwala mu bufumbo? Naŋŋamba obufumbo mbaddemu already mbulimu, ng'omusajja yampeerera. Okay? Naye musajja mu kubanga mpeerera yaŋŋambye school fees yamuweddeko, kati ayagala nfumbibwe officially ntandika omuzaalira. Ne mmugamba olina abazadde? Naŋŋamba ye gyebali, naye baavu. Musajja wange yabakola ki? Yabawa ku ssente, yabalabirira. Maziga ne gampitamu, ne mbula ebyokumuddamu, ne ngeetinga sitaaka nze kennyini eyabadde naye ne mmugamba kankomewo, nga kumbe ngenza bwe kisenge kkaaba, nga nzijukira life yange nange gye nayitamu. Olwamaze ne mmugamba gwe owuli oyagala fumbibwa? Naŋŋamba nedda, saagala kufumbibwa, wabula njala mmale senior 6. Ne mmugamba bw'ofuna omuntu akusomesa senior 6 osobola ogimalako? Naŋŋamba iye. Ne mmugamba batandika ddi? Naŋŋamba mbali kumpi kutandika. Ne mmugamba kati nze ŋŋenda kuwa ssente za senior 6. Naŋŋamba tekizibu, mbeera n'omusajja wange. Ne mmugamba obadde osomawa? Nambuulira essomero. Ne mmugamba obadde osoma boarding oba dde? Naŋŋamba dde, omusajja adda ntwala nankomyawo. Ne mmugamba kati nze ŋŋenda kukuweerera boarding, genda osome. Naŋŋamba ŋŋenda kuba mbeera wa? Ab'ewaaka bagenda kuba balya ki? Mama wange talina kyakulya, tali ku bujjanjabi. Ne mmugamba njagala tusooke tulowooze ku ggwe. Ne mmugamba mpa ku nnamba y'omusajja. Naŋŋamba ŋŋenda mmugamba ki? Mbuuze ŋŋenda mmugamba ki? Ne mmugamba gwe mpa ennamba ye. N'agimpa. Naluddewo okuba ennamba y'essimu. Essimu y'omusajja nagikubye essaawa 6 gwa kiro, nga wenfunidde obwongo obumukubira. Ne mmugamba nsaba kumiitinga. Nambuuza gwani? Ne neetottolako nze senga owala Vasco Nasho bla bla bla, buli kimu ne musindikira. Ne mmugamba watufuddeyo mpa ku nnamba ye ya WhatsApp nkusindikire peegi yange ogirabe. Omusajja n'agiraba. Kale omusajja teyabadde mubi, nansisinkana. Ne mmutuuza. Bwe namutuuzizza ne mmugamba nkwegayidde somesa omwana oyo amale senior 6. Naŋŋamba omanyi gye nvudde n'omwana oyo? Naŋŋamba ne mmugamba byonna nabitegeddeko, naye nkwegayiridde musomesa omukole ki? Asome senior 6. Ajja kuba wa mugaso nnyo gy'oli ng'asomye n'amalako bulungi. Musajja naŋŋamba kampirowoozeemu. Yankubidde yesterday but 1. Naŋŋamba nsaba otukyalireko ewaffe. Ne ŋŋendayo. Nga yaasa ne ŋŋendayo. Musajja naŋŋamba muwala waddayo ku ssomero. Namugamba neeyanzizza nnyo, neeyanzike, weebale kumpuliriza. Naye ekito ekyo kyannumiriza. Nekinnuma, omanyi omuwala okuŋŋamba ekintu nampulira nga nze naashuwa biseera ebyo. Kitegeera. Naye ekyasinze okunsanyusa n'ekyasinze okundeetera amaziga okunvaamu musajja kumpuliriza. Kyekyasinze kyokka okunsanyusa. Ate n'atwala ng'omuntu bwe, kyokka nga bansanze busanzi. Ne bannyaniriza nange muwala waddayo ku ssomero. Yampisa just kunkakasa mbu omwana addayo ku ssomero. Bambi. Okitegeera. Nensanyuka, kitegeeza akyasobola n'omuweerera yunivasite, ate anaaba atuuse mu yunivasite aba takyasobola kuzaala. Kitegeeza aba asobola okuzaala. Kitegeera. Ajja naye kwekubangamu mu mutima. Kyasinze okunsanyusa, omuwala teyafiiriddwa
Musajja agenda kuba asigala alabirira famire ate n'ekirala omwana naddayo okusomera. So nga lyessanyu lyennina okitegeera. Nti omuwala oyo obulamu bwe tebukomye mu kufumbirwa bufumbizi ku myaka egyo naye ati akyasobola okubuzimba ebisigadde bigoberere wali nga yeetegeerera. Okitegeera kikulu nnyo ekyo. Emboozi nnyingi nno. Osobola okusanga omuntu ng'atambula mu nsi ye naye nga tomanyi byayitamu. N'otunuulira omukyala anyirira nga nze bwe ntunula naye nga tomanyi mukyala oyo byayitamu ng'omuntu. Ensonga lwaki neesembereza nnyo abantu omuntu najja n'akubuulira ebizibu bye olowooza nno counseling mbajjako ssente nnyingi mbajjako emitwalo 10 ne mbawuliriza but at the end of it nga n'ekkumi tekyagasa. Okitegeera nafuukira ddala famire. Okitegeera ebiba biriwo nafuukira ddala famire. Abantu bensinze okusembeza bansanze busanzi ku media n'osanga nga famire ye wagituulamu n'afuuka muntu oba okitegeera. So bwebwe obulamu bwe tutambuliramu eno woolaba. Kale edduuka likyali liggule? Liggule ne kaakati tuli mu kukola. Sooka buli abantu tukubye mukola ebyenjawulo then wawe ne ku nnamba ye y'essimu. Alright. Mpitibwa Ssenga Nash saababuuzizzaako nga ntandika live eno. Mbalamusizzaako mwenna abatwekuumirako abagoberera mukulu Lujja mukulu Tone bakola omulimu gw'amaanyi. Mpita Ssenga Nash ku Lovers Corner Show ali eri ku TikTok. Nkola marriage counseling. Ntendeka abaana abagenda mu bufumbo abalemereddwa ensi ng'alaba ensi emutamye mbatuuza mu bufunzi. Tulungamya obufumbo tulungamya n'abo abeeteekateeka okugenda mu bufumbo n'abalemereddwa ensi naye as long as oli mukyala oba oli mwami. So ate bwe tudda mu by'omu kisenge byonna mbikolako nga bakuddagala bamikwano nzijjanjaba embeera eziganye ez'omu kisenge nnemereddwamu senga wano kinkuttemu ndi mwami wano kiganye nontuukirira mwatta ate nenkukeberako ne tulaba ekyokukolera. Ennamba yange eri nooti 7 nooti 377 53 42 era nga TikTok nkozesa Lovers Corner Show abantu kwe basinze okuntegeerera n'ennamba yange gyeri eri ku bio mujja kuba munfuna. Kale munoonye ku Ssenga Nash mumbeeremu oba endala ku nsonga za kolako naye ku saidi y'emboozi zifaanako nga zino ndowooza Ssenga Nash tugenda kubanga tukolayo episodes ez'enjawulo twongere okuba nga focus etunuulira omwana omuwala ow'enkya agenda kubeerawo atya abeere nga tasanga bizibu nga mmwe bye musanze mu nsi y'omukwano ne mu bulamu obwa bulijjo okutwaliza ewamu. Oli wa ddembe okwagala shows nga zino oli wa ddembe okuzireka noonoonya gwe ekikukolera naye ffe tugaye tugenda kuba nga tukola episodes ez'enjawulo focus ng'eri ku mwana omuwala n'omwana omulenzi osobola okubaako by'olondamu kyensinga okuba nga nkakasa. Kubeera abaana abalenzi abo balaba bayita mu bulamu obw'ensi eno mu kunyigirizibwa batya. Abakazi omulembe guno beetanidde nnyo okuganza abaana abato. Kati olw'okubamba emirimu gimubuze yasoma university emirimu ne gimubula omusikazi n'amutunuulira n'amwegomba n'amufuula ate gwakozesaako obukozesakoze. Abakazi b'omulembe guno tebakyayagala kuwasa banoonyayo abaana bano abakozeekozeemu ku mibiri ababalabikira obulungi n'akagulira engato ne kanyirira ne kavaamu ne babakyonyezaawo kakana nga ajjeyo ebirwadde by'atamanyi. Kuba tomanyi oyo omukyala byakola ki byasinziira okumukolera ebyo byamukolera. So tujja tandikira awo nga tutunuulira abasajja abeeyambulirira mu baana abawala ndowooza n'abakazi gye bali nga bafokasinga ku bavubuka bano abato tujja kuba nga tutuukawo awo ndowooza eyo sho temugisubwa.